Nkumanyi. Sinza kuyise. Netonzolea. Sinza kuyise. Obadde omanyi. Uliza submission ye amaleyo submission. Kaliya yange tebangawo. Nkugambye Kidde ku music. Kaliya kyeki. Tomanyide ku. Kaliya. Tomanyide ku music. A music okubanga gizimbe Musical. Yes. Omanyide ku. Biswaka tula maleyo submission ye. Bwabazolea kaliya yange tebangawo. Soko tulowulirize. Sibera na muntu anzolea. Nze nalwanako neddemu mu. Sinza kuyise. Etuwanyise ebigambo lwakunzolea. Biswaka sinza kuyise. Nze kibanzolea. Sinza kuyise. Tula singa kisoboka naye kuba kulwana ate n'omwami tusala n'olwanagana ate nsinga ku myaka naye ate bwanzolya mukalya omanyi Biswaka soko tule tumalize show. nze ndi lwaki bitano. Okay, but Biswaka tula tumalize show. Waddamu nti kalya yange. Okay, yes, then tula tumalize show. Star. Yes, tula. Sinonte tebayiza kumanyira. Naye amazima gali nti nange nzikiriziganya n'ebiswanka however much mbu ekyokulwana si kyenyinza okubeera nga mpagira naye omuntu yenna yenna agezaako okukakkanya oba okutattana erinnya ly'omuntu nange oyo simuwagira. Biswanka kasajja katto amazima gali nti kamanyi okuyimba. Biswanka amanyi bulungi nnyo okuyimba. Yes, ayinza okubeera nga talina nnyo feva ya mu bantu kubeera nga atotomoka naye ye peeni ye n'eddoboozi lye ddungi. Biswanka ennyimba ze zonna zonna oziwuliriza ddala yes nnyimba za mukwano lines nnungi yawandiika bulungi. Ayinza okubeera nga bwe nkugambye nti feva y'abantu okubeera nga bamutijjisa oba branding oba promotion nga yeebulamu naye yafunako kaawo ne Abitex nga yagala mukwatiramu ebyaddala naye kyayika feva y'abantu nga bwe nkugambye kubanga bembi gye bali betumanya abalungi ennyo abayimbira ddala obulungi naye nga mu bantu balinga nga abatamanyikiddwa nnyo nga bwe balina kubeera nga bamanyikirwa okusinza ku talent. Kati nga Samasoja y'omu ku bayimbi abali underrated. Ndoza ekigambo ekirungi ekyokukozesa nti mulungi nnyo okubeera nti abantu tebamumanyi okusinzira ku content n'obulungi bw'aliko. Okitegeera Samasoja nga yakutte peni n'awandiika nga oliza ku nnyimba ze yes bebamu ku bayimbi abaddala ddala naye omuntu agenda n'ayisaawo omuyimbi gw'olaba ow'ekibogwe abulamuko na lw'ensonga emu oba endala oba olwa promotion oba olwa ssente oba olwa stanti then abantu nga bano batakola nnyo stanti biki na biki bo ne basigala nga bali underrated. Biswanka obutaganya kitiibwa ky'okubeera nga bakityoboola nakyagadde nnyo however nti ekyokulwana si kyenyinza okubeera nga mpagira. Wano kwa Max Media ngenda kusaba subscribing ngene ku notification bell tujja kukola missing updates na ddala nga zino. Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu gaabwanda. Omulongo wa Swanga mu Luutansozi akusabye okkalire kubanga Zebbulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana. Koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye. Amaka gakulemye, emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye. Omulongo waswaye mutuufu okukuwonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 7552 28 nooti 910 awo mube butoola n'omu Luutansozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye bitannaba kugwa kyankooto.